kakati nga tugenda mu maaso n'okweyongerayo waliwo ambuuziza n'angamba nti kituufu wabadde okulwana mu seneti ya Amerika, wabaddeko okulwanagana mu seneti olukiiko olukulu olw'eggwanga lya Amerika. Wabaddeko okulwana munnamagye wa Amerika eyagawummula Marine, veteran Marine bamuyita Brian McGuinness, ataddewo embeera mu seneti ya Amerika. Ono abadde awakanya ekya Amerika okulumba Iran ng'agamba nti nedda siwagira, tususizze fujjo, lwaki twalumbye Iran. Brian McGuinness kakati bamuyodde endulu nevuga mu seneti ya Amerika, ebadde seneti subcommittee ebadde etudde ku nsonga mpuliriza eza Iran nga bwe nkubulidde nti n'okulonda balonze era okukkakananga sajja mukulu ono yali omusirikale wa Amerika bamuyodde ebikonde ne bigenda maaso n'okweka nti bivuze okakkana nga bamufulumizza ekizimbe. Tutegedde nti kakati ali mu kujjanjaba biwundu kyokka nga basuubidde okuba nti bagenda kumugulako emisango. Mbagambe nti veteran mu magye g'eggwanga lya Amerika yabadde alwana nga wakanya ekya Amerika okulumba eggwanga eryetibwa erya Irani. Mu kaseera ke kamu musajja mukulu ono ayagala okulabika nti atuula mu seneti ya Amerika ng'akiikirira ekitundu ekya North Carolina ku kaadi y'ekibiina ekya Green Party. Kale ataddewo embeera n'agamba nti lwaki tulumbalumba abantu buli kadde, okakkana nga bagenze maaso n'okuba nti bamuyodde okusinza ku mawulire nga betwongedde okuba nti tugalufuna n'okugalaba okuva munda mu ggwanga eryitibwa erya Amerika. Ekisaawe ekiyitibwa Erbil, abasajja bayitibwa Abayiraani bongedde okulabika nti bakitagetinga. Yategedde nti fighter jets okuva munda mu ggwanga eryitibwa erya Iraq nga za ggwanga eryitibwa erya Amerika zigenze maaso n'okwekana zisituddwa wakati mu kugezaako okudifendinga Erbil okulaba nti eddamu kugenda maaso n'okuba nti ekubajjukira nti Abayiraani wano ku Erbil babadde beefunyiridde okugenda maaso n'okuba nti oba oliawo abakubawo bagamba nti eno occupation base weeri yadde nga mulaba kisaawe wabula okusinziira nti ku Irani bagamba nti ku kisaawe kiyitibwa Erbil waliwo occupation base ya ggwanga eryitibwa erya Amerika. Bazzeemu ne batagetingawo. National Security Council Secretary oba Security Chief eggwanga erya Iran gwe bayita Ali Larijani ategeeza n'agamba nti Trump alina kye bayita clownship antics, n'agamba nti abantu ba Amerika yabaleetera ebizibu. Larijani agambye nti Trump yennyini ng'agezaako okusanyusa Abayisirayiri yayereetedde Amerika ebizibu n'abatwala mu lutalo oluli unfair with Iran. Now let him do the math. Amugambye nti Trump okumanya nti waleetedde banne ebizibu, kwata peeri n'olupapulo wandiike with over 500 American troops killed, twakatta 5 balamu. Kati bulijjo ogenda n'ogamba abantu nti America first, bulijjo ogamba abantu America first. Kakati Abayisirayiri nga bakujja ku America first nojja byakyuse ddi okufuuka Israeli first, kubanga tukimanyi nti olwanira mu Israeli bulijjo tugamba America first. Kati ate wazzikulu wa Israeli, is it still America first oba Israeli first? Funa peni n'olupapulo olabe betusse. Larijani n'agamba nti the saga continues, kikyagenda mu maaso. The martyrdom of Imam Khamenei will exact a heavy price from you, God willing, oba insha Allah. N'agamba nti okuttibwa kwa Imam Khamenei ogenda kusasulira omuwendo munene. Okuttibwa okwa Imam Khamenei ogenda kusasulira omuwendo munene insha Allah, God willing. Larijani naye tetumanyi Larijani wawaali. Larijani mbagambye nti yalinga kakati yali ku kintu, yali ku Hyundai, naye mukambwe bwaduumirira tetumanyiiwo kubanga naye bamuyigga, baagala okugenda maaso n'okuba nti munnange bamuta. Irani bagamba IRGC nti balina kye baliko akadde kano, nti bali mugezaako okuneutralizinga enemy radar installations and air defenses across the region.
nti Iran bali mu kutagetinga air defense systems eziri mu region, nti bwe bamala okuzitagetinga then batandike okuleeta emizinga gye bagamba nti giri advanced, basooke bakuba mu America nga takyalina defense. Kati nti ennaku eziyise Iran badde etagetinga nayo, era nga boolaba Israel ne America mu nnumba zonna ze bakola Iran basooka ogenda maaso n'okuba nti bakuba air defense system ne radar station zizonna okulaba nti Iran tagenda maaso n'okuba nti abafuna. Peter Hegseth, minister wa nsonga za ntalo wa America, Department of War, bali bagiyita Department of Defense, kati bagiyita Department of Defense of War, yagambye nti balina obwengula bwa Iran kye baagala kye bakola mu bbanga. Kakati Iran egamba nti bwema mu buyina naffe tusooke tukube system zizammwe, bwe tunaazimalawo tusooke tukwate ate ku byuma ebirala, tusooke tubaleetere nga temuyina abadefendinga akadde kano kennyini. US Rifa base mu ggwanga etibwa Bahrain egenze maaso n'okagenda ekubiddwa nayo omulundi omulala. Tutegedde nti wano waliwo radar defense systems eziwerako eziri mu kitundu kibayita Rifa mu ggwanga eriyitibwa erya Rifa wano munda mu ggwanga erya Bahrain. Tutegedde nti enkambi eno atekozesebwa nnyo basajja bayitibwa Abamerika okusinga ekozesebwa amagye ga ggwanga lya Bahrain, wabula kigambo kuba nti eyina air defense systems ez'omu America kyekigikubiza amawulire nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna ataddeko paala. Kakati era Abairani bagamba nti waliwo ennyonyi ya F-15 gye bakubidde munda mu ggwanga lyabwe, newankubadde nga Amerika tennaba kuvaayo kukakasa, nabagambye nti byonna ebigenda maaso mu lutalo kizibu nnyo okugenda maaso n'okuba nti munnange obitegeera, kizibu nnyo okubitegeera. Kakati aga Iran ojja gawulira nga Iran yagoogera, n'Amerika atubuulira agage nga Amerika yagoogera. Isirairi omukulembeze waabwe abadde ayogera n'omukutu oguyitibwa CBS gwa mu ggwanga eritibwa America, ategeeza nti intelligence info gye bayina eraga nti Iran is seeking to significantly expand its long range missile arsenal. Abairani wakati mu lutalo nti tebannaba bivaako, baagala nti ogenda maaso n'okwongera ku buwanvu bw'emizinga gyabwe gye gikuba. Baagala bagende maaso n'okuba nti bongera ku buwanvu bw'emizinga gye gikuba. Okitegeera emizinga gye gikuba nti Iran yaddenga kaseera ka kazigizigi, kaseera ka lutalo, basigadde baagala okwongera ku buwanvu bw'emizinga gyabwe gye gigenda maaso n'okuba nti munnange gikuba. Akadde kano kennyini ataddeko Pal FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Beera nga bwetambula, njagala kuzzayo kuba ntwetegereza omukutu guyitibwa Al Jazeera gutulengeza ki akadde kano kennyini wali munda mu kyondo ekya Buwarabu. Emmundu ebadde ekyavuga buli omu aleetera munne, naye bagambye nti amawulire gonna nga bwe gagenda maaso n'okuba nti obaolyawo gatambula oyinza obutagafuna nga bwe gajja, kubanga waliwo mangi agagenda maaso n'okuleka nti gakugerwa. Irani bwe batyo bategezezza abasajja abayitibwa aba Iran bwe batyo balabudde ekitongole ekiramuzi kirabudde ne kigamba nti singa tusanga omuntu yenna nga ojaganya olw'okutukuba oba olw'okufa kwa Khamenei oba olw'okuwagira ng'owagira Iran oba Isirairi oba olidde mu nsi y'olukwe ojja tuulira, ojja kutuulira. Kale mwebale nnyo okuba nti mutaddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo magambe nti wagala kwetegereza amawulire amalala ge tugenda maaso n'okwekka nti tulengera nga tunaba kusibula nago ogateegere. Minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga owa Bufalansa gwe bayita Jean Noel Barrot ayogeddeko ne Minisita Said Abbas Araghchi owa Iran boogedde ku nsonga eziwerako, era nti eggwanga etibwa erya Bufalansa lyongera ovumirira nate ekya Iran okukasuka buli waasanze. Waliwo limited flight operations ezigenze maaso n'okuba nti zizzeemu. Wali mu Abu Dhabi bakkiriza ennyonyi ezimu okuddamu obaolyawo okutambula naddala ku kisawo ekiyitibwa Zayed International Airport. Bagambye nti ennyonyi ezimu bazikkiriza zigende maaso n'okuba nti obaolyawo zitambula. Era tutegedde nti flag carriers 2 okuli Emirates ne kampani ya Etihad zisuubiddwa okuba nti zigenda kutambulako entonotono wakati w'ekibuga ekiyitibwa Abu Dhabi n'ekibuga ekiyitibwa Dubai. Bagamba nti ezimu
kati waliwo eryatu lya Iran eddala erigenda maaso n'okeka nti lirengerwako nga lyolekera amazzi g'ennyanja eriyitibwa Sri Lanka, amazzi g'ensi eyitibwa Sri Lanka. Waliwo jjuke eryatu lye baakubye, sabumalini ya Amerika yakubye eryatu lya Iran eribbira, era tegedde nti abawerako baafudde. Kati batugambye nti waliwo eryatu eddala erya Iran lirino lyolekera amazzi ag'eggwanga etibwa Sri Lanka, newankubadde liri eddala bagenze maaso n'okuba nti Abamerika baalikubye. Abamerika baalikubye. Italy basuubiza nti amawanga g'Abarabu bagenda gawa ku air defense systems okwongera okwekuuma Iran. Ssabaminisita wa Italy bamuyita Giorgio Meloni bw'ati ategeeza n'agamba nti tugenda kwongera okukolagana n'amawanga ago, tugenda gawa ku air defense gwongere okulabika nti obaolyawo gafaafagana n'ebizuuka bya Iran n'okusinga drone ezongera okuba nti zijja aside. Ndowooza ebisinga byebyo okubwatuka okw'amaanyi okuwuliddwako e Qatar ne Bahrain tunaba tulina bitongedde okuŋŋaanya side awo, tunaaba tubikubuulira ndowooza insha Allah. Nenga Street Quran Competition ya Pal FM olunaku lwaleero eri ku Lubaga Road, eri ku Lubaga Road. Program ya Street Quran Competition abali ku Lubaga Road, timu egenda kuba ejjaawo mutwage kye muyinawo mu Quran ate muwangule n'ebirabo bangamenti ku Lubaga Road olunaku olwaleero. Abasalamu Arabic Medicine abagamba nti enzijanjaba ya Kiwarabu eddagala liva mu miti egy'enjawulo bakwetedde eriyitibwa Fosho Extra lijjanjaba endwadde enkambwe zirumba mwanadamu. Bakwetedde eddagala erya ulcers stage zonna, ulcers ezizimbye olubuto, ulcers ez'omubyenda, salamu jeri kizigo kigenda kuyambako nnyo natagwa afuna ebirooto eby'entiisa, endwadde ezitawanya olususu n'emigaso emirala mingi. Salamu Siple eno ennungi gyekwate, genda wali ku mulyango okufuluma paaka empya ekyengera ku Orange City Building esenge namba 6, essimu ya 257 816 886 257 816 WhatsApp 278 921 ngate ofuna bulungi bannafaabo abasalamu Arabic Medicine. Superstar Nursery and Primary School erisomero lyadde boarding liva ku kibiina ekya okutuuka ku kibiina ekyo 7 bali wayonje nnyo, environment nungi naddala omwezi atandika okusoma omwana bamulesa bulungi ne bamwambaza bulungi. Ogenda kuba nate obasanga wali seeta kilometers 16 zokka ng'ova e Kampala. Essimu ya 277 noti 977 178 mwebale nnyo kuba nti ate mutaddeko ekkula. Ndowooza byebyo okujjako okubagamba nti ebisigadde mu birinde wali ku ssaawa zigenda kubeera nate essaawa 9. Matovu Hudu ajja kubajja wano abibongere. Matovu Hudu agenda kubajja ku ssaawa 9 abibongere. Ebinaaba bigenze maaso n'okuba nti bisigalawo. America nti ayagala kutunulako munda mu ggwanga lya America. Omukutu oguyitibwa Financial Times gutugambye nti America akubye essimu Ukraine nti Aba-Ukraine bayina bu intercept obulungi obubaka drone. Jukira nti Russia badde akusa drone za Iran ozikasuka eri Ukraine ne zibayisa bubi. Kati Aba-Ukraine bayiiya bu interceptor obwalayisa obubaka drone. Kati America agamba why lwaki tompaako ne nga butususeeko. Jukira nti America alina okudefendinga Abawarabu bonna kubanga yabaleetedde ebizibu. Kati ali mu kumagaamaga amawulire gagambye nti interceptor zaalina za bbeeyi ate zigenda kuggwaawo. Kati ate Iran akyasindika obuntu n'okusinga drone. Kati America nti atunuddeko munda mu ggwanga lya Ukraine gawayi Zelensky nga bulijjo tukutaasa lwaki totutaasa. Tulina gwe twatankudde wano Middle East naye mukambwemu, twatankudde omuntu naye mukambwemu, tuwe ku buntu tugire. Tetunnamanya Ukraine n'abumuwa naye ng'okusinziira ku mawulire agaliwo America agambye Ukraine impa ku buntu obwo obubaka drone abasajja basindika swamu. Embeera nga bweri ono ali Qatar tuwulira okubwatuka okw'amaanyi. Bomu ziri mu kubwatuka ye Brian
angenti alikata bane enkomi yawe bisigadde tujja kuddingana enkya matovuutu ku ssaawa 9 kajja kuwa ebisigalidde tubadde ne MTN yenzo omukugu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.